abasirikale be baleeta ne Busoga be badde ne Kakumiro be badde ne Hoima tebasobola kubeera mu bifo bibiri oba bisatu omulundi gumu. Njagala okubabulira Uganda erina abasirikale nga mitwalo 10 n'abapoliisi balinga mitwalo 10. Walowooza tuli bannayuganda bameka? Ate n'abo abasirikale ne bapoliisi nabo bali kusaidia ffe kuba nabo banyigirizibwa, nabo tebafuna misaala mirungi. Therefore, bwe munaabeera famu, bwe munaabeera solid, bwe mutaatye abo abasirikale bagenda kukola nga abasirikale ba Madagascar kye baakoze 1 week ago ne beegatta ku bantu. Bannange tugenda kujjako Museveni. Ebigambo bye tutandise nabyo bigambo ebyayogerwa omukulembeze w'ekibiina ki The National Unity Platform Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu oba goyinza okuyita His Excellency Bobi Wine bwe tubanga tusaze ne tudda sayidi eri. Ebigambo ebyo oba akatambi ako kandiba nti si gwe mulundi gw'ogusoose okubanga okakubako amaaso, ate bw'obanga oli mulabi wa AGALIWO YouTube channel gwandiba nti mulundi still si gwe gusoose. Wabula ebigambo ebyo ebyayogerwa Bobi Wine byandibanga bigambo ebigenda okumusuula mu ntata oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekivudde mu magye agakulemberwa omukulu gw'olaba ku screen General Muhoozi Kainerugaba, the CDF ow'amagye g'eggwanga nyaffe Uganda. Ekiwandiiko kino okuva mu magye gano kibadde automatically kirifaalingira ddala ku bigambo ebyakatambi kentandise nakeddakiika eno mukwano gwange, era ng'ebigambo abivumirira ne sekuvumirira yenna mu kaseera ke kamu okuleeta okulabula n'okubanga eyabyogera alina okweddamu okusinziira ku magye. Ebigambo bino nno bireeteddwa omukulu Chris Magezi, ono nno nga ye w'ekiseera omwogezi oba akwasaganya ensonga z'amawulire ku lw'amagye g'eggwanga nyaffe Uganda. Ebbaluwa eno ewandiikiddwa amagye teri mbaale, teri Mpigi nga bwe tugenda olaba ku Mpigi maaso awo, teri ggulu, wabula ebbaluwa entuuseeko ku mmeeza. Koze bannange bwe tutambuza ensonga n'okuba nti twetegereza eggwanga nyaffe Uganda, n'abakotegera butabaleetera bbaluwa eno si gibasomere oba siibannyonnyole biki ebiri mu bbaluwa ewandiikiddwa amagye g'eggwanga nga bagiweereza butereevu omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebbaluwa ebadde headed ng'egamba nti Ministry of Defence and Veteran Affairs, Uganda People's Defence Forces, Department of Defence Public Information, Modiva Headquarters. Ebbaluwa eva mu ministry ey'ebya obukuumi mu ggwanga wamu n'ensonga y'abaazirwanako oba wamu n'ensonga z'abaazirwanako ne bateekako nti eggye ly'eggwanga nyaffe Uganda ate nga eviiridde ddala mu department ekwasaganya eby'amawulire wali mu ggye ly'eggwanga erya UPDF. Ebbaluwa eno ekyewuunyisa ku yo kyekyokuba nti ennaku z'omwezi ze baataddeko ziri 4 Desemba, wabula ng'ebbaluwa amagye gagifulumiza olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 27 Desemba mwaka 2025. Emboozi eno wengi recording de ziri ssaawa 10:17 nga ebbaluwa eno efulumye mu ttuntu ly'olunaku olwaleero. Bagamba nti press statement bubaka bugenda mu mawulire. Caution against incendiary and divisive language that could lead to political violence. Nti UPDF oba eggye liwandiise obubaka buno nga lyagala okumenyaawo n'okulabula ku bigambo ebikaawu ebisobola okuleetera abantu okutandika okulwanagana nga beesigamye ku nsonga z'ebyobufuzi. Security has noted with concern the continuous rhetoric by the NUP presidential candidate and calling upon his supporters to mob polling centers on election day and thereafter march to the capital city, Kampala. The security y'eggwanga ekizudde nga omukulembeze wa NUP ali mu kutambula nga agamba abawagizi beeteeketeeke okulumba ebifo byonna ew'okulondera babisaleko ate oluvannyuma bakumbe mukungujjo nga bagenda mu kibuga Kampala wakati.
He also encourages his supporters to be prepared to confront the security forces because, in his view, the police and UPDF would be outnumbered on the ground. Nti omukulembeze wa NUP ono kyatakola takoma ku kiri kye yakoze wabula agamba abawagizi be beeteeketeeka okubanga balumbagana abasirikale b'eggwanga olw'ensonga nti okusinziira ku ye poliisi wamu n'amagye batono ddala ku bantu ba bulijjo. This type of polarizing language is very unfortunate indeed. It is ill-advised, toxic, shallow in logic, and dangerous. Amagye gagamba nti olulimi luno olukozesebwa mwami Kyagulanyi lulimi kale kyannaku nnyo nnyini ddala okuba nti yalukozesa. Very unfortunate indeed. Ne bagamba nti olulimi luno lubi, olulimi lwa butwa, tateekamu kulowooza nga akozesa olulimi luno shallow in logic kyenzivuunula ate era nga olulimi luno lwa bulabe nnyo. The security forces strongly condemn the spirit and message behind the call. Nti bonga aba UPDF bavumirira omutima Bobi Wine gwakozesa nga ayogera ebigambo bino. And we contend that this must stop henceforth. Era ne bagamba nga abamagye nti bagamba nti basaba kino kyandibadde nga kikoma mu bwangu. We contend tebasabye wabula bagamba nti kino kyandikomye mu bwangu. They contend that this must stop henceforth. In the worst case scenario, those who incite violence and promote anarchy in the country by misleading the young people of Uganda to violently confront the security forces will themselves not escape the outcome. Wuliriza UPDF kyeyogedde. UPDF egamba nti ekisinga okubeera ekyennaku abo abakumaakuma abavubuka abato ab'eggwanga lino okubeera nga beenyigira mu bikolwa ebyobulwanyi wamu ne security y'eggwanga tebalowooza nti bo bajja kusimattuka ebiraddirira olw'ensonga nabo bennyini bajja kubirozaako. Wuliriza ebbaluwa okuva mu UPDF nga bagiweereza mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine. The net effect will be a fertile and zero-sum game with no winners, and contemporary examples abound in the world around us and beyond. Bagamba nti ebinaavaamu tewajja kuba bawanguzi wabula ebintu byandibanga tebijja kuba birungi. Nti bw'obanga oyagala okufuna ekyokulabirako mutunuulire ensi etwetoolodde oba ensi ezitwetoolodde. Further, and recalling our long history of instability, it is inconceivable that an aspiring national leader would seek to undermine the credibility of the country's security forces, the foundation upon which everything else thrives. UPDF negattako nti bwe tujjukira obutabanguko obwali mu ggwanga mu byafaayo obw'eggwanga Uganda, kale kibeera kizibu nnyo okuyingiza mu mutwe nti omuntu ayagala okufuuka omukulembeze ate ayisaamu olugaayo mu security y'eggwanga. Ate nga security eno gwe musingi kwe tuyimiridde olw'ebyo ebyaliwo n'okulaba emirembe egiriwo. The country's armed forces and the UPDF in particular are highly capable, organized, proficient and lethal. Nti eggwanga ejje ly'eggwanga UPDF lyetegese nnyo lyetegese ate nga lirina obusobozi bwonna. There is no threat we cannot deal with, and it will be very bad news for those who do not heed the warnings. UPDF negamba nti tewaliwo kutiisibwatiisibwa kwonna kwe musobola kuleeta UPDF kwetasobola kweŋŋanga. Era negamba nti gajja kubeera mawulire mabi nnyo eri mwenna be bawadde warning eno ne mutagiwuliriza. Kugambye ebbaluwa eva mu gye ly'eggwanga erikulibwa CDF Jerome Hoskaine Rugaba ng'eyatadde omukono ku bbaluwa eno ye mukulu Chris Magezi Kano, Acting Director Defense Public Information Modiva UPDF. Tugere maaso n'ebbaluwa bagamba nti if the NUP leader is in doubt about the capability ebbaluwa wano weetabidde
ebbaluwa wano weesinze okubeera ng'etabira. Wuliriza. If the NUP leader is in doubt about the capabilities of our armed forces, he should consult the Al-Shabaab in Somalia. Nti omukulembeze wa NUP bw'abanga azala w'eggye ly'eggwanga ng'abuusabuusa n'amaanyi ge lirina, agende yeebuuze ku Al-Shabaab e Somalia, the ADF and Codeco in DRC. Nti bw'amaliriza Kyagulanyi okwebuuza ku Al-Shabaab e Somalia, aveeyo agendeko e Congo abuuze aba ADF abayeekera abalyo n'aba Codeco wali mu DRC. Bwe bamaliza ne bagamba O Joseph Kony and his defunct LRA in CAR. Nti bwe mubanga Bobi Wine atuuse e Congo n'atamatira ku kyatuuka kuba ADF nga UPDF yaliyo, nti kati bagende aveeyo akomewo e Uganda ate atambule agende anoonyereze ku Joseph Kony omuyeekere yali mu ggwanga ne wali mu Central African Republic ne LRA gye yali atembeeta, as well as other violent and negative groups in the region. Nti Bobi Wine bw'amaliriza awo agende yeebuuze ne ku bibinja eby'abatujjutujju ebibadde byetoolola wano okulinaana East Africa, agende abibuuze kiki UPDF kye yabituusaako. Sooka owulirize. Therefore, the modern-day Alice Lakwenas or the Chirumira Mtimas of the Ruwenzori region recently, who similarly confuse young people into reckless misadventures, have no place in Uganda's progress and transformational journey. Kano kawulirize bulungi. UPDF negattako nti twagala bategeeza nti ba Alice Lakwena ab'omugigi guno oba bakirumira mutima ng'eyali mu Ruwenzori region juuzi wano eyavaayo n'abeera ng'adyekadyeka abaana abato okubayingiza ebintu ebitagwanidde, tebalina kifo mu nkulaakulana ya ggwanga lino n'okulaba nti eggwanga lyeyongera mu maaso. Kugambye ebbaluwa nsoma ya UPDF. We appeal to political leaders to look for votes peacefully and in accordance with the Electoral Commission guidelines and within the confines and spirit of the laws of Uganda. Nti tukowoola abo bonna abeesimbyewo okubeera nti banoonya obululu mu mirembe n'okuba nti bagoberera amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda era batambulire ne mu mateeka n'omutima ogufuga n'okutwala eggwanga nyaffe Uganda. Mukono nagambye yagutaddeko ye Kano Chris Magezi, Acting Director of Defence Public Information, Modiva UPDF. Baluwa ewandiikiddwa okuva mu UPDF nga bagiweereza Bobi Wine. Byonna mbinnyonnyodde. Bwe nziramu ne njogerako ekigambo ekimu bwe kiti nga sinze yawandiise ebbaluwa eno kuba kwetuminkiriza. Wakira ekyo tekijja tulemesa kudda wa Bobi Wine kulaba butya lunaku we lutambudde na biki ebiri Mpigi essaawa zino. Bana mukungaaneko okay. Banange masuze mutya nno ya mukama nerera lukeseza mukulike eyo nnyo twabadde nabo ku bizinga abamu balidde enkolongo tebasobodde keera ku makya. Olunaku lwa leero tugenda Mpigi Mawokota, tugenda mu Greater Mpigi, tugenda campaigningira aba honorable members, honorable Teddy Namboze, honorable Kiyaga ne honorable Sejemba. Nga bwe mumanyi bingi byetusuubirayo naye ffe tudetermininga kikye tuli by how we behave. Njagala bebaza olw'okuuma obuvumu n'okuuma empisa era kye tuba tutambula nakyo. So ngenda kusaba Coach Mudde jangu tuwe saala leero. Coach Mudde jangu tusabire. Gomanyi byo tusabira ne tusabire saala ekende tukulembera. Coach Mudde ono wa bigambo bitono nnyo. Leero mugambo emutu ebigambo bitono Katonda mukamuliriza nnyo. Coach Mudde leero gotwa omukisa. President ya Mpigi Mubakamulangwe kana Teresa Mamboze
Governor of Mpigi district, Honorable Martin. Kuyimiriza budde era ku kiseera ekituufu amateeka agagenda kola n'ekiro kanti bagambe nga waluka gatanatuula basebo ne bannyabo bino bize bikolebwa ekizibu ekikulu ye Museveni we tumala okujjako nakyemalira nga yenze pulezidenti tugenda kubeera ne kye bayita by election. Betumala okujjako nakyemalira amateeka gagenda kuddamu gakole ebyokulonda biddibwemu mu butuufu ziba election zibeerewo mwe abantu abalina obuyinza mugenda kulonda abantu be mwagala kubanga semateeka mwe beewa obuyinza. Definitely that is it. Nsobodde okuba nti nno nkumansirako obutonotono obutandikirwako abo bwino olunaku olwaleero Mpigi wali mukwano gwange. In fact basoose awo kiringa ente sub county era ebifaananyi ebyo byolaba yeyo rally esookedde ddala. So ngenza okujja mu studio kubanga nkuweereza babadde boolekera rally yakubiri. Rally esooka ewedde olunaku olwaleero era ng'ebadde very very successful mukwano gwange. Namungi w'omuntu ye abaddewo. In fact babadde awo ku St John Bosco Primary School ekisaawe ekyo eky'essomero eryo ekiringa ente. Yes, so kintu kibadde very very massive. Obubaka obwenkyukakyuka buweereddwa abantu beeyo Katende kiringa ente mu mawokota. In fact nalabyeko ndoozi omulabye wali Dr. Hilderman bali side ze olunaku olwaleero baba wali wa Hilderman yogera ku mukyalo oyo ari Nambozo oyo nno waaliwo kalumanywera mu card okakananga mukama amuddiza omukisa n'emuddira. Information endala nga bwe bineeyongera okubanga bityambula still tukyaliwo ku YouTube channel AGALIWO. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake
eza buli mukolo babayita aba Hanibites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.